eyo nvuddeyo naye nga point gyemagezaako nti gwatudde nga tosobola kuvaayo kulwanirira ddembe lyo mu ggwanga lino nkugambye mwali Museveni atukuba omu ku omu tugwereyo omwana n'omuzukulu akole ki era n'abantu abalwanyisa muwozi projekiti obulamu bwabwe bubira butono sibawangaala mu ggwanga wano yongera kutuukayo mu maaso njagadde nkasukule waawo abantu abalwanyisa muwozi projekiti obuwangazi bwabwe mu ggwanga buba butono kakati nzija kati olwaleero mwali Museveni bodaboda azikubye azimalizaayo ekigambo kya Kedi mu Kampala ina ebizimbe nga bina nalaba nga bazimba awo luddawa mu Kampala wakati sijja bimenya mannya naye ng'omunene omu ku banene ba Uganda nga bagamba kino kibe nga kiba nga jjawo ekiro ku kizimbe ekyo sawa nga 8 baleme kubabuzaabuza sawa 6 gwa kiro ng'atuuka 8 adda bageera mu 6 balambula musanvu awo balambula n'amajinga gabakuba webire ebizimbe mwali Museveni bukyanga ayogera tumukase netumwegayirira nga pulezidenti kamala byonna tumugamba ayogera ku nsonga z'obupangisa yakyogeddeko kati wano nga ziwa ku national gundi state of national address of state of my address of a nation bwe yadde ayogera oyagambidde nti abapangisa amanya abantu tebagoba abapangisa mu mayumba batu byakyogedde tyayongeddeko kirala naye olwaliiro ogamba otya abantu abalina akedi ng'omusajja omu alina akedi 40 mu Kampala ne balimbalimba nabamu tebalina mu banka abamu tebalina mu banka tibewola ogwasooka ne bamala kubanga ebizimbe by'omu Kampala bibba buddi banka omuntu akwata ekizimbe nakusaba $10 million omwezi kati gavumenti yange ezze abakago bamutwanyisa kati gavumenti yange ngezze teri mugaga ajja kola kimba kipangisa $10 million mu kigo gumu titujja kubikiriza okujjako nga nazo nga ebyenfuna birina engeri ebitambuddemu tuteekotekawo amateeka amalambika ebizimbe birimeka atayagala bapangisa genda ozimbe ebimba byenkoko naye bwomanyati abapangisa bamugaso tuteeka okubagerekera gavumenti ogereko omuwendo nti kino ekizimbe kyagundi batulimba ono minisita w'ebyobusuubuzi mbu anti kati privatization tituyinza kukola ebintu si byaffe abantu abata bakole bizinesi zaabwe mwabata timubajjako omusolo gwe mujja ku bantu abo tumumanyi tumubala bitundu lwaki omujjako omusolo gwenkana kuti tugumujjako lwasonga guli ne gundi lwaki muleka abagagga ne babba abantu ebyo begambye sebo nkiddamu kino kikwate bulungi okikwezi nti gavumenti eno yajja kwavuwaza bannayuganda nga mugenderevu kati abagagga babegambye abatono abo bali mukubba bannayuganda ekizimbe omuntu akizimbye akedi nakizimbisa miliyoni nazimba akedi ya $10 billion 15 oba $10 billion nagizimba n'abala bajeti ye nga mu myaka 4 agala sente ezo zibe nga zifulunga n'amagoba afuna obwo si bubbi ensi alimu obukulembeze ebeera bwetyo singa tulina abakulembeze twalikoze bwebityo gwe noddira ekizimbe ekikyo osolozeemu sente mu myaka 4 myaka 2 ntimutina mingi nnyo mu myaka 2 nga sente ziyakizimbe kyazijjeeyo bwe zinaava ekizimbe kinasigala kyalo fena tuli basuubuzi twagala kufuna fena tuli basuubuzi naye funa mu kisaanidde funa ekintu ekikoze ekisaanidde kubanga gavumenti ya Uganda nga bweggaye nti yagala twavuwale ereka omuntu omu kyogedde ebintu bingi kubanga njagala abantu babirabe byonna babimaleyo ate nga biba bikulu sanga kwogera kangi nnyo akatambi akanaabakooya omuntu omu akuŋŋaanye obugagga bwaffe bwabannansi tubeere baavu nnyo mwali Museveni ndoza point etegereka bulungi abalina obwongo abatega byenjogera kati omugagga n'aba n'ekizimbe akedi mu Kampala nga sente tiziriko kkomo akolanga bwayagala nagamba kyasaswanga lumu bwebitunga tunasasula najja nasiba ekkufulu nakusibako ebintu ku mateeka gaawa tebakuwaayo kadde esaa kubigenda mukuba ekiro kyobuuza nti nkuwadde ebiriwo ebyo kyabimbuuza nga tukula puroguramu eyo nkwembe bwe nti bagamba nti osasulanga lumu bwajjanga lumu nga sente tubali ngaasiba ekizimbe kyo balina balooya kuba looya yasoma kukola mulimu gwe wa sente kubanga bwokkiriza n'okola endagaano nti nga lumu olina okusasula ye looya oba weekomentinze naye mu mateeka ga gavumenti ya Uganda tesobola kiraba nti abagagga baba ababbi okupangisa omuzigo gw'omuntu nti omwezi guweze nti mumanya nga lumu sente zimbuuze bamutaleke kufulu kyo kiteesawo gavumenti okukulembera ensi singa buli muntu yeetwala yekka
nolo government ekuliwa oba ntegedde bulungi kati kyenkwe nti ebizimbe byo biriko akakwate baleme kubabuzaabuza omugagga ayogera nawuliza n'omusajja gundi ono kubaita Drake Lubega atulugunya abapangisa obufi yageraga oyo president Katonda yatuba kirabo yatuba bwinga kirabo oba kitegedde yatuba kirabo ayogera bwatyo kabampane kubanga alina bakolera mu gavumenti eno era n'obubbi yamuleka bbeyi baba bubbisereza abantu nze njogera Abdul Karim Kigundu kubba akatambyo kawamvugiza Abdul Karim Kigundu kubba fundikire ensonga eyo kati kubba baba bubbi bantu baffe gavumenti ngetunula abaana ba Uganda babonaabona bakolerera abagagga batera kibayamba nseeno oba kitegedde nabadde ntudde waka mu nnyumba kubanga ti esala bazisabira ku TV na ku radio naye otunuulira omukulu kijja kwogera kategoreza abo mubitibwa mu mayinja gaabwe naye munaddiini ayogera ebigambo ebi Katonda awe mu president waffe Museveni obukumi obw'amaanyi ayogera ebigambo ebi mu ddakiika egi mu ddakiika 2 yeebaza president emirundi nga 6 mu ddakiika 2 anti kimukwata kyeŋŋamba banaddiini bonna mu ddiini zonna zituna mu Uganda bonna bakikola baagala nguzi nga bonnagge nti bwogenda bw'otuuka wa president Museveni obugagga oba obumaze kati buli muntu ali mu Uganda ayogera bulungi bamulengere bamuyita akyaleko yo naye olwaliyo twabadde tusaba nti Katonda awe president Museveni amagezi agalekulira obukulembeze tufune obukulembeze obulala kubanga afuze ekimala myaka 35 gyafuze teyayibadde tiyeyongerayo naye munaddiini ng'atasaba president Museveni nga bwemutegera era nze wendaba nga batansa ebyo nga mbijjako basaba ebintu ebitaliiyo Katonda yagamba nja kubawa abakulembeze abagenda okubanyiga okwakabya akaligombye gyemulako mu kukola ebikolobero kali banaddiini bennyini ekyo kyosabira eggwanga lina emirembe balaba wava mutawaana baganye ate basabirawo Katonda akoleki ayongere kunywezaawo bali badde basaba kuteekawo mirembe nesi kunywezaawo kali basaba bisabi president Museveni kulagaya aveewo tufune omukulembeze omuki era mbategeeza banaddiini bannayuganda babalaba bwembeera ku TV ne ku radio noyogera ebigambo bibiri nowebaza president noyogera ebigambo bibiri tuwulira nga tufuna okwennyamira mu bitima twenyenyimbwa kati nza kuwulira fuze mu Uganda omutuuze yennyini era muganda w'abaganda bannanga bali mu Uganda tubalaba bubi era tukuwumulamu ebituli ntugaa nti omukulembeze abasinga bwe muli eyo nvuddeyo ssebo kaakati mu bufunze ku nsonga ya bodaboda nga njigase ku kintu kyengayogeddeko mwami Museveni olwaleero bodaboda azigoba ne takisi naye tazigoba nti lwankulaakulana kubanga ajja kugamba nti amawanga gateetoledde takisi zaggwamu dda balina nkola mpya mwami Museveni bwe yajja yatunda gundi Uganda Railways traini zaffe n'azitunda mwami Museveni bwe yajja wano yasanga Uganda UTC Uganda Transport Company UTC n'agitunda yasangawo ebintu abantu ebyali bayamba okutambula ebya gavumenti n'abikola ki n'abijjawo kati olwali ajja n'akunyumiza benage bakabinet minisita babatudde naye banyumya emboziboozi ezitali mu ggwanga nti ezo tizikyali ku mulembe naye nga tebamaze kumanya tizikyali ku mulembe ompuliriza bulungi nawandaba tizikyali ku mulembe muleesewo puroguramu ki kubanga tuleo bajja kugamba nti baleesewo basitondeka zirima zatuuseewa era basitondeka abani abazirimu bazigezesa luli twazira bannayuganda bazirimu tetunaba kumanya abaani bazirimu zigenda kutandika ddi kubanga ti bwoba osanyawo ekintu oze otandika bwoti taxis gali nga zikola nga ziri basi nga zikola fena tutambulirewa kati nga basi oli owa taxi agamba nti akati sizoni ya basi bwe kati wataddamu kukola ki taddamu kugula mpya kyengezako okutegeeza sooka okolewo entegeka omanye nti abadde mu taxi bagenda kukola ki ababodaboda bagenda kukola ki kati mubufunze ku nsonga ya bodaboda bwe mwebasa omutwe ku ttaka mugwereddeyo kyemulina okukola lino eggwanga lyaffe muteekwa okulaga obutali mu mativu mu budde buno nga bukyali ekyo nvuddeyo minisita wa Kampala yenamugwanya Nalongo bamuzaala mu Bendeeri ne tatawe oba yoyo waliwo omukwano gwange yalinga bala abasirikale betwayitaga bamusirika abedda nga yakulya bamusirikale bomu disitulikiti ye mu Bende musajja oyo munene nnyo ndoza tatawe namugwanya ayogeza eddoboozi ttonotono
ole uli oganti ugamba lya simbwa anti mulungi naye amalala alese mangi gatya mu Kampala bamusiza kasiiso agamalala tekavuga Kampala toyinza kuzanja ku buyinza bwa Lord Mayor eyalondebwa abantu nga yalina okukulira ekibuga gwe ne bakuleeta bulesi ne bakumezaawo nolako okuwa ebiragiro ne babukuwa ebiragiro genda weebuuze agambe ayinza okuba obuyinza yo obumuweebwa anti kyengamba bamuwa ebiragiro alina okuvaayo n'agamba ne bandagiza ekyo netukole tutya oyo namugwanya nze nkuze okulanza Abdul Karim Kigulu mbadde wano ndi mwana wawa ate ndi kakensa namugwanya amalala alesimangi Lord Mayor abasiriikiridde ennaku zino avaayo n'ayogera n'akola ebintu bye naye nga bamuwambyeko buli kantu konna obujja n'obutaagaliza bannayuganda ne bamuwambako buli kantu konna n'asigalawo obusagazi bwati musajja wano nga muti mu Kampala gwena mugonya nolowooza nti ofuuse w'amaanyi ebyo bya bulimba ddiriramu ebigere mukulu kitaka twakuwana kwanzembera mutungo taatawo namuziika wali juzi yava okulaba omupiira tulesa nemubba naafu bakuzala wali mutungo wali bakuzala nomutungo wano kumpi nnyo yingira kitaka naye olwaleero olaze nti mwe mulina obuyinza okusinga ku bantu abalondebwa Lord Mayor n'olukiiko lwe ago ngayita maki malala ago malala nze bantu benkyogedde ago malala mulina okuwa respect abakulembeze abalondebwa abantu babalonda nga batulaze nti bagenda kukulakulanya Kampala kukolera abantu ba Kampala era ffe tutunuulidde naye muze n'amalala ebintu mubikwata mubikutte mu nkwata etali ya Jennifer naye ate mmwe eyiseewo mutula muzi hoteeri muka kumasha ni mulangirira bodaboda tuzigobye taxi tuzigobye bino tubikoze bino muleme kozesa coronavirus kusanyawo ddembe ly'abannayuganda sebo mukama wange ebigambo bino mbyogedde ataaga kugataliza kubiyiga era taliza kutegeera naye nze nkubuulidde kyembyogerera nkunga abannayuganda nti tuleka okuyimirirawo ebyo byenjogerako era nammanduswa manduso esobola okusitula abannayuganda emitima netwekalakaasa okujjawo gavumenti ya President Museveni kubanga obulyaza amanya buzisusse mbyogera nga mbategeeza gye munaakoma okukoteka omutwe itira yakwata enkoko ye lunaku nkibagamba yakwata enkoko n'agikongolako ebyoya byonna byamala ogikongola ebyoya n'ayita kabinenti ye kabinenti ba ministers be n'abayita enkoko n'agiteeka wali wansi nalanko ogikasukira bwati empeke z'akasuuli nga bwatambula bwadde mabega bwati enkoko bwejja bwemukolaki bwemugoberera nga yagigyeko ebyoya byonna ndekyo kitegeeza ki n'abagamba nti njagala abajamani bonna abawulire babeerenga enkoko eyo abajamani bonna yagala babeerenga enkoko gy'amaanyuddeko ebyoya yesibu anti yagigyako ebyoya byayo era enkoko bwegikonyolako ebyoya byonna kubanga kubako n'omusaayisayi ebivaako etambula n'okugwebwa ne bagenda mu nkoko zinawayo zigibojja eba n'obulumi buyitirivu kankitwale bweti naye yagirimbisanga empeke y'akasooli bwati nga bambi eringa etagikusa nti omuyapo gikolaki yagituusizaako obulamu bwo bwonna kubanga yali amaze oginakuwaza nga emaze okukyuka mu tayimingi yaayo kino bagambe nti obwavu buno buli mu ggwanga batukyusa tayimingi n'agamba nti ayagala abajamani babeerenga enkoko eyo ng'enkoko eyo ng'ategeza cabinet ministers be nabo babeere mbulumi abaministers cabinet be lyafuga nabo jamani babenga kyeboogera nga bajamani bakkiriza bukkiriza that's the point okitegede bulungi babenga kyayogera gavumenti ye kyeyogera kyebatwala ng'olwalina okutuwa akawunga ka muwogo nze wembeera ewange tebalinnyangawo omuntu agaba akawunga ka muwogo oba kitegede bulungi mayiro ziri mayiro 3 okuva Constitution Square okutuuka wembeera ziri mayiro 3 naye twatuukangawo kawunga naye gye bagabye n'obuwunga ira bagabanga bwa muwogo nakajjanjalo bifundu oba kitegede bulungi funikira ensonga yo Abdul Kigondo ndozo kitegede bulungi kwaggo mpavuya nenga tekirungi nenjagala bategeere enkoko eyo yali amaze ogitoshalinga yonnange emaze okufuuka ki okulumi ogenda mbulumi obwekitabo ngeri mbulumi kigendamu naye nga yawunze kati ate akasooli kalinga eraba bwe bulamu bwayo bwera akasooli ejja kukola ki that's a point kati mu Uganda bwe tuli omusajja atumanjuddeko emubiri gonna
naye twagala tumukubire mu ngalo mwaba kuba mu ngalo nze naye zinabuuka era kyempana kugamba nti sigenda mu kalulu ka 21 ffe tuteeka okuteekawo nga tuyita mu constitution article 29 clause D tuleka okugyawo gavumenti eno mulabye ku baganda baffe abali mu America kati olwaleero sebo nga mmaliriza abantu bange abali mu Dallas mwenna bannange coronavirus yakizimanya fena twakimanya naye muleme kuggwamu maanyi musindike akantu musindike akakozesebwa akasente keŋŋamba ne bwosindika $10 mu Uganda oba ompeereza tulina ebintu bingi byetwetaaga nze omulama gwendiko kati namwe abali ndoozi namwe mukiraba kubanga waliwo bannanga abali mu Dallas baali bakakasa nti Bobi Wine agendagenda mu kalulu akawangula biki bakanakabba bekalakase nabagambirawo nti okwekalakasa tetulinda kalulu kokka kati n'abali bonna abaali bewagira bamaze okukiraba nti kyenjuga kituufu nze ndi kukunga bantu kwekalakasa kujjawo Mwami Museveni kubanga ebyo nabyogera dda sijja kubiddamu obudde bujja kuba bulungi nja byogera mu debate edaddako amateeka Mwami Museveni yagakolaki yagamenyamenya dda yakakyusa constitution ebikyusa ng'agulirira ebyo nasisa biddamu twabyogerako dda ekyo ekiraga nti muleme kutya bwekasana mwakwokwata kampeereze wano mu Uganda bakagaba mu Uganda timubeesunga ntibagenda kuyamba situlwago kubanga amagambe be babbi bennyini Mwami Museveni yayisaamu badirinze nabo okwavuwaza eggwanga lino kati teri mugagga ayinza kukola akasente ke n'akampa mu kalimu okutambuza situlwago ejja ku Mwami Museveni teri mugagga wa Uganda ayinza kutuwa kati mabali ebwerimu muno tuwa nama abantu bafe bali mu Uganda abalina okusende sente obutonotono mwe mulina okuyamba situlwago eno etambule naye ababugagga abo bave kumbesonyiwe kubanga mukimanyi gavumenti zaano zonna gavumenti zonna Mwami Museveni ng'ali mu nsiko abamuyamba abagaba ba Uganda bayambanga naye kati abo omulembe guno Mwami Museveni yajja abimanyi n'abateeka mu nkwawaze nabo benyini bayimba Museveni bamuyimba Nyamulunga Museveni Nyamulunga tebali bayinza kuyamba situlwago kati nza butukali situlwago gyendiko nze situlwago gyendiko yakujja ku Mwami Museveni nga mpita mu constitution twetaaga sente zammwe namwe bali mu Uganda ne bwobeera oyimiriddeeyo n'owoleza ku simu yange ne bwowolezaako sinki 10 olwa Uganda oba oyingidde mu situlwago okuyamba tulina bye twetaaga nze ndi mu kumobilizinga ggwanga lyonna Mwami Museveni tumugjewo akalulu kajja mugjawo esimu yange eya WhatsApp 0 esimu gye njogerako banne muna mutegeke muwandike ennamba eno abanyumirwa 0 7 7 2 55 21 34 eyo eri ku WhatsApp ne ku simu yonna ne ku WhatsApp kweri esimu eyokubiri 0 7 5 2 55 21 34 zawula kodi namba 75 eyo teri ku WhatsApp ninayo ejjaggendaku muweereze sente situlwago eno etaaga sente nina ebizibu bingi byetegeddwa okukolako tulina abantu baffe abaana baffe abali mu makomera abetaaga okuyamba tulina abantu abaffe mulaba ebintu nga bitambula tulina emisomo gye tukola okutambuza ekigambo kakuyege nju ku nju tutambula tumobilizinga bwomanya tubano abavubuka tusindikawo omuntu abogereremu abalagewo obulungi obuli mu kwekalakaasa kubanga ffe muntu twagikoowa okwekalakaasa Mwami Museveni kwasinga okutya kwako okugenda kumuggyako tugenda muggyako Mwami Museveni tumuggyako naye twagala buyambi bwammwe mutuweereze sente mutuweereze ebikozesebwa ekigambo kyentambula buli kintu kyonna ekyetaagibwa tubyetaaga naye mbamenyedde nti Mwami Museveni agenda akuba ekyobwatuli kino batukuba omukono gwakuba ogwa kkono ekyakuba gwa ddyo kati bodaboda amaanyi ge muyina bagakuba mumalirayo timutiitiira mukkiriza bodaboda zibulireyo naye mununule eggwanga ate tukole ebintu ebisingakaawo namwe mutambulireko kumulokeza ebbeeyi musooko mu mayumba ag'ebbeeyi tuteeka okugyawo gavumenti eyo kubanga Mwami Museveni kati basiniya cadres bonabona agenza abeegobako abamu bakadde bafudde kati aleeta bannamugwanye bano abato bano abakooba mwe tulaba amagezi agali awo tulaba amagezi agali awo kale sebo tuyenza nnyo profesa webalire ddala sebo ensonga zenjogeddeko ensonga zogeddeko zibadde nkulu nnyo kansabe bazitwale nga bwezibagambye ate baziteeke mu nkola neyanziza nnyo sebo neyanziza